Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nga bulijjo ate era tukomyewo n'okutuusaako ensonga zonna eziba zigenda mu maaso kakati mu ngeri ate ey'enjawulo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 mwezi gwa January omwaka 2024 nkuleetedde ekyenjawulo. Omukulu amanyiddwa nga David Lewis Lubongoya ono nga ye Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform, musajja mukulembeze, musajja munnabyabufuzi ate omusajja oyo gw'olaba amanyiddwa nga David Lewis Lubongoya munnamateeka wabula n'ensonga esinga obukulu lecturer ku universities ez'enjawulo era nga lecturer asomesa amateeka. Nnaku z'omwezi 6 mwezi gwa January mwaka 2024 emyaka 37 egiyise bwe lwali bwe ruti ennaku z'omwezi nga 6 ng'era olwaleero lwennyini nnaku z'omwezi nga 6 mwezi gwali gwa January omwaka gwa 1988 David Lewis Lubongoya bazadde be bamuzaala era olunaku luno lwawezezza emyaka 37 egy'obukulu nga bwe nkutegeezeza gwampuliriza. Bazadde be kuliko James Lubongoya Godman oba Goodman James Lubongoya ono nga ye kitaawe, maama we ye Nankunda Medias bano nno nga bamuzaala ng'ennaku z'omwezi 6 mwezi gwa January mwaka gwa 1988. Kati gwe wenna abadde ayagala okubaako by'omanya ebikwata ku mukulu ono amanyiddwa nga David Lewis Lubongoya Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform wano nno wennyini ku mukutu gwa Red Zone TV. Jangu mbeere nga nkuwa biki ebitonotono ebikwata ku Secretary General w'ekibiina gwe bw'obanga kyokkiririzaamu ekya National Unity Platform ate obeere nga naye oyongera ogenda maaso n'okubeera ng'omutegeera. Nga bwe nkugambye amannya ge amajjuvu ye David Lewis Lubongoya yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 6 mwezi gwa January omwaka gwa 1988 we twogera ng'olunaku olwaleero awezezza emyaka 37 era mazaalibwa ge. Musajja nga bwe nkugambye munnamateeka, musajja munnabyabufuzi, university lecturer, musomesa ow'amateeka ku university era yakolanga Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform era yali omu ku abo abazanya paati naddala mu kutandika ekibiina kino ye ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekisinga okwogeza abantu obwama. We twogerera yasaavinga nga Secretary General era mu byafaayo by'ekibiina kino okuviira ddala mu mwaka gwa 2020 nga kitondebwawo ye Secretary General eyasooka era ne we twogerera yakyali Secretary General ow'ekibiina ekyo wansi w'obukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuli ku David Lewis Lubongoya olwaleero mazaalibwa ge gwe atamumanyi njagala kuwa ebitonotono ebimukwatako oyongere okubeera nga ate obitegeera. Nkugambye bazadde be abamuzaala taata we bamuyita Goodman James Lubongoya, maama we bamuyita Nankunda Medias. Ono wulira gye yasomera njagala kubanga nkutwala mpola mpola otegeere omukulu ono yaani. David Lewis Lubongoya yasomera ku ssomero erimanyiddwa nga Kanyaryeru Primary School n'essomero erimanyiddwa nga Lake Mbulo Secondary School eno nga gye yatulira senior ey'okuna. David Lewis Lubongoya bwe yavaawo yagenda ku ssomero bayita Nganwa High School e Bushenyi eno nga gye yatulira senior ey'omukaaga wabula ku ssomero eryo yakolanga head prefect, musajja obukulembeze bwaviira ddala eyo. David Lewis Lubongoya y'omu yagenda n'asoma degree mu mateeka, bachelor's degree in law ku university esinga obukulu mu Uganda emanyiddwa nga Makerere University. Yagenda eyo n'asoma amateeka era degree n'agifuna. Ebyo byonna nja kubeera nga mbikutegeeza. Oluvannyuma yagenda ku kye tuyita LDC oba Law Development Center enono n'asomerayo okwatendinga LDC. Kino kyamufuula okubeera an advocate oba munnamateeka omujjufu. Mu mwaka ogwa 2014 yafuna scholarship eyamutwala okusoma master's degree ku university esinga amaanyi mu nsi yonna esangibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Washington, ekibuga ekya United States of America, gye yasomera master's degree mu mateeka ku university gye bayita Harvard University. Nga Harvard University eno omukyala amanyiddwa nga onono nga deputy president mu kibiina ekya NUP Lina Zedriga Walu yakolako nga lecturer ku university eyo eya Harvard University. Ndowooza owulira abantu abali mu kibiina ekya NUP. David Lewis Lubongoya yasoma master's degree mu mateeka ku Harvard University. Lina Zedriga Walu, Dr. Lina Zedriga yasomesaako ku Harvard University. Bwe yava eyo David Lewis Lubongoya bwe yava ku Harvard University owuliriza ebyaddako bwe yali yakadda mu ggwanga erya Uganda mu kaseera akatono ennyo yakolako ku kitongole ekimanyiddwa nga Equal Opportunities Commission. Ekitongole kino ekirwanirizi ky'eddembe, ekirwanirira obwenkanya ng'era bw'okiwulira Equal Opportunities Commission
Equal Opportunities Commission yakikolerako oluvannyuma n'afuna opportunity endala okuddayo asomere University of Oxford mu ggwanga erya United Kingdom era ng'eno yagenda n'asoma master's degree in international human rights law yasoma degree eyokusatu mu kulwanirira eddembe ly'obuntu era ku mutendera ogw'ensi yonna kye tuyita international human rights law yakuguka mu mateeka ag'okulwanirira eddembe ly'obuntu okwetooloola ensi yonna. David Lewis Rubongoya gwe twogerako nga ye Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma ng'akomyewo mu ggwanga erya Uganda okuva mu ggwanga erya United States of America ku University emanyiddwa nga Harvard. Rubongoya yatwala emirimu egy'enjawulo omwali n'okukola nga lecturer ku International University of East Africa mu kibuga Kampala era ng'eno gye baasesinkanira ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwali mwaka gwa 2016 omufuna bulungi nnyo mu mwaka ogwa 2016 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baasisinkana ne David Lewis Rubongoya ku International University of East Africa nga Rubongoya lecturer His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga muyizi yo omukwano gye gwatandikira. David Lewis Rubongoya agamba nti nga tannaba kutandika kusomesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi we era yali faani we nnyo naddala ennyimba ze yakubanga ezirwanirira omuntu wa wansi naye nkugambye ono mu diguli ze yasoma mwali mu diguli ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Kakati njagala obiruke era owulire nga bikonekitinga bwe basinkana wawo nno omukwano ne gutandika. Bagamba it was during his time at the university that he met Bobi Wine, who was one of his students and a popular local musician in Uganda. Nti we basinkanira ku IUIU International University of East Africa we basinkanira side yawo nga Rubongoya lecturer Bobi Wine muyizi wano we basinga okukwataganira era ebyaddako byatandikiraawo ku university eyo ojja kuwulira. David Lewis Rubongoya olwalira awezezza emyaka 37 kigambibwa nti bano ababiri badeveloping omukwano oba bafuna omukwano gw'okulusegere mu kalulu mu biseera ebya 2017 era kigambibwa nti Bobi Wine bwe yagenda mu kalulu ak'ekyaddondo ng'ekibiina ekya DP kye mumye kaadi ekibiina ekya FDC kye mumye kaadi n'abamu ku bannabyabufuzi abaali bamanyiddwa ab'amaanyi mu ggwanga ebiseera ebyo nga baali batandise okugaana okubeera nga badde emabega waabwe olw'okuba nti tewaali yasuubira kubeera nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okubeera ow'amaanyi. Oluvannyuma lwa David Lewis Rubongoya eyali omusomesa ku International University of East Africa okuba nti yali afuuse mukwano gwe bambi yamubeererawo n'abeera nga amusapootinga mu kalulu ak'ekyaddondo era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga independent. Mukutu gwa Redison TV njagala kutwala mpola mpola olabe David Lewis Rubongoya yajja atya okubeera mukwano nnyo gwa His Excellency era afuuka atya bw'atyo mu kifo kyalimu olunaku olwaleero. Mu mwaka gwe gumu waliwo debate eyali eri controversial eyajja wakati General Yoweri Kaguta Museveni nga yakafuga emyaka 75 nga yakafugira eggwanga ku myaka 75 gye yali alina obudde obwo mu constitution y'eggwanga erya Uganda akawaayiro ka 12 bba akaali kakugira omukulembeze n'okuvuganya ku ntebe nnene ng'asukka emyaka 75. David Lewis Rubongoya engeri gye yali omukugu ennyo mu nsonga z'amateeka era wano nga bagamba Rubongoya who was an expert in constitutional law was concerned era wano n'agamba wadde nange ndi musajja munyankole naye musajja gw'osusse ku myaka 75 okyatwagaza ki? Era kigambibwa nti Rubongoya wano yastandinga nnyo n'ategeeza nti emyaka egyo ekyamazima kisusse era wano Rubongoya we yaswitchingira kati uliza gwe abadde takimanyi wano Rubongoya we yaswitchingira officially n'ayingira mu kibiina ekyo oba neyegatta ku kisinde ekya People Power ekyali kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mwaka ogwa 2020. Rubongoya wamu n'abantu abalala betuyinza okuyita ba key figures
balaunchinga oluvannyuma lwa homeworks oluvannyuma lw'ebiro nga batunula nga bafumba obwongo ne ttiimu yonna gye tujolaba kati y'ekibiina ekya NUP nga Joel Ssenyenyi omu ku abo n'abalala wakati mu kubeera nti bafumba obwongo mu mwaka gwa 2020 balaunchinga ekibiina ekyali ekipya ekyasuza Museveni nga atunula okuviira ddala ebiseera bye paka n'wetwogerera ekimanyiddwa ng'ekya National Unity Platform ekyali kivudde mu mikono egy'omusajja mukulu amanyiddwa nga Moses Nkonge Kibalama. Nkutwala mpola nkuwa David Lewis Rubongo ya yaani ku mazaalibwa ge. Kigambibwa nti Rubongo yalondebwa okubeera Secretary General mu mwaka gwa 2022 era mu kalulu aka 2021 ekibiina kino ne kyetaba butereevu mu kalulu aka 2021 akagambibwa okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakawangula n'ebitundu 64 ku buli 100 newankubadde nga Simon Byabakama ku biragiro kwe yali yalangirira results ezitakkiriziganya kwegamba aba NUP ze batakkiriziganya nazo nga bakulemberwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne David Lewis Rubongo yennyini nga Secretary General w'ekibiina ekyo. Rubongo ne banne mu kibiina ekya NUP bafuuse akayinja mu ngatto mu buyinza bwa General Yoweri Kaguta Museveni kati abasinga obungi wano we bafunira confusion nti ate omusajja ono yaliko ku side eya General Yoweri Kaguta Museveni era nti yali mukwano gwe nnyo wabula abantu kiba confusinze nnyo okulaba nga ate munywanyi nnyo gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati n'olunaku olwaleero omusajja oyo muyozeyoze awezezza emyaka 37 egy'obukulu. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako dangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.